mikwano nateera olunaku olwaleero olw'Essande ssaawa 7 ez'emisana tuba tukomyewo ne program yo olugendo lw'omukwano. Wano wennyini ndowooza Ssande ejja mujjukira omuntu gwe twali naye twalina omwami Messe Bontwe akola emirimu mingi nga akola ne ku radio station era leero tumulumbye direct ku mulimu gwe wakolera naye nga njagala okubajjukiza bw'omukyala alina ebizibu byonna n'olususu olukutawaanya, olina embalabe, olina binamakula, ebizigo byakwokya. Omukyala bamuyita Tina Beauty Clinic wogenda asangibwawo ku Park Enkadde Mall Level 4 Room L20. Omukyala oyo alina ebizigo ebijja okukola obulungi. Ebizigo bye temuli hydroquinone. Hydroquinone kyekirungo ekyokya abakyala nojja simanya obugalo tebwajja simanya ate binnamakula simanya biki byebyeta side effects tebirimu mu bizigo bye. Ojja mufuna ku simu 0772062509 oba 0702591410 awo wenyini ku Park Enkadde Mall bw'otuukawo mukubireko ajja kubanga akusootinga mu mbeera eyo. Butereevu tukyagenda mu maaso ne programu yaffe twakoma last week wetugenda okuba nga tutandikira tukyalina omwami Messe twakoma nga tunyumiza basisinkanye n'omwami Amot omubalanguzi bwe tujjukira nti bwe batandika ekintu kino ekya comedy nekikwata wano mu Uganda wenyini awo wetugenda okuba nga tutandikira. Mukulu Messe nsaba oddemu olamuse ku bantu baffe mulungi. Bannaffe baali batulaba luli ate era tukomyewo ku luno n'omukyala afunye omukisa nemuleetako wenkolera era olaba wanyirira walungi nnyo wayitirivu ojjabye esi ogenda kuvaana nga wenonnyogoze ng'olinga gwe baboobezza. Anyway last week twakoma osisinkanye omwami Amot ku Jenina enansana yes Amot namusinkana twakubanga twakolaga karaoke nali nkulyetinze naiti ya karaoke ku Jenina ng'era nina abaana abajja ne bayimba buli omu bajja ne bayimba competitions naye bwe yawulira nti wali abayimba competition najja yali talented nnyo ng'akyusa amaloboozi so najjaawo naye nayimba was music olaba omuntu akyusa amaloboozi bw'atyo then ne tukwatagana naye ne Padde Bitama yali abeerawo ne Edi Kigerenga naye abeera kuba baali b'ennansana nga ate Bugi si wa Nansana nga ye Bugi yali abeera Mpigi gye yavanga nga bamuyita Bugi yavanga najja mu Kampala okukuba araga ku zi Texas Club wawa najja okukuba araga mu bifo mu Kampala wano kati nga gyava najja so ne tubeerako naye awo ekintu kyaffe kino tukanga tutandise okukola kyokkwatayo kati mukyala kali mukyavagana naye mwali muyinza okukola gurupu bwemutandikawo mutewe mukola mwena ku stage netugenda n'atuyitako ku resort eyo Resort Beach Entebbe yali gundi yali resort yaabwe ng'ekyali yaabwe Resort Beach Entebbe yali yakalimu ne mukyala woyo kyamu kati awo n'atugamba nti tutandikewo gurupu ne tutandika gurupu naye tulina linnya lyayo naye olwokuba nti nanywanga nnyo Amalula nga gampomera nga galina that taste of it ate bayina yes nalina wa class nze badde mu class for a long time je kituufu nali wa class kati bateebereza omuntu agenze mu America n'abeerayo n'avaayo nga teri amugobye n'akomawo nga alaba ebintu bye bamuteeka si bya class ze ano omuntu n'abeera mu kyalo n'abeera mu kyalo nava mu kyalo nadde e Kampala nga talina kubeera mu kyalo nali wa class so nagamba ntugamba Bugi kyavagane lwaki tetulituma group tetulituma Amalula twaganywanga nnyo ningamba twongereko Amalula family group netandika bwetyo netutandika okukola netukuba comedy awo netulikodinga bu skits netuteeka ku zi TV waliwo TV ezabeerangayo ebiseera ebyo nabantu ne batumanya tutandika okukola akasente netutandika okugendanga mu zituwa tugenze zi Bulaaya tukoze ebivula ebinene erinnya lyali ly'amaanyi akabadi k'omwaka yes twakola akama kacogamu twalina akantu twakola akama kacogamu ke katuyingiza mu AB class ye bantu abali abani bano bambiire babitatuule abantu ab'amaanyi ba Peter Sematimba banzi mwakwatagananga mutya okucoming up n'ekintu ekyanyumiranga abantu
like mwawandikanga mutya kati Amot aina ekintu aina the human part of it tinze nayiyanga concept nentonera amawulire emulamu oguliwo abantu kyebalabye ekyogerwako so nenkireta ku table then nenkibalekera ne bayiya concept eyokukiteeka mu humor naye nga storyboard maze ogibuildinga okitegeera kati ng'ekyo Akama Kachogamu Queen w'Ebungereza lwe yajja mu Uganda nabagamba kino story egenda okukola ki okukwata waliwo babeesije emivyo gy'abeesije waliwo babasiba biki so ne tubikwata ne tubiteeka mu humor Akama Kachogamu kakola nnyo in fact lwakuba nti wali copyright yaffe teyali nnungi wano singa yali nnungi singa ffe tuli bagaga tiwaliwo ndowooza walikoza appointment ngenda kunsanga mu nnyonyi walinze mu private jet yange walikoledde interview eno ne tukola ebintu bingi ebyatuwa ssente the wise among us bazinvestinga bulungi. Of course, me have been always wise. It's just say one. Investment that I've done since I was young and stuff like that. Nejemba day, ne bintu byembizempitamu. So I was very wise and abatali ba wise they never bagenda mu bintu byebirala bachakalanda. So bwetyo wetuli comedy nagenda mu maaso ne tukikuba n'abaana bali batandika okujja. So nekitandika ku fading out abantu abamu ne balowooza nti okuwemula ye comedy eventually nabo batandise oku fading out so nze nembeera nga ebintu ebimu ntandise obyesalako kati ng'okuyimba natuuka nembeera nga nkikola just for like a hobby tenakubeera nga nnyimba kuba nkyagala nnyo comedy namukola kuba nti mwagala nnyo naye nga siri fule in it nkuliyetinga kati bw'olabaga abaana abalimu bano bakapere ba full stop baani basebabi baani bonna betuli nabo ennaku zino kubaleeta nabo balaga abantu basobola okukola ekyokulya naye oba ng'oli mulema osobola okubeera ne talent n'ozannya akantu abantu ne bakaagala n'ojja ku stage n'obentertaininga n'ofunayo emitwalo 5-10 ekifo ky'okubeera ku luguudo n'ofuuka ki n'ofuuka beega so kati kyendiko kati omanyi ndowooza abantu bwe tukula tuba n'obuvunaanyizibwa bungi responsibilities abamu baalaba nga sente tebakyasobola zisharinga naki nabannaabwe ne basuubira nti basobola okustandinga on their own which is okay kubanga abantu ensi eno olaba n'omulongo gw'ozaaliddwa naye wabawo some minutes kati minutes ezo zibeerawo ng'omu asooka n'afuluma omulala naye najja ekyo ne mu bwongo kyawukana era kibaamu nti nze nasooka ono n'afuluma temusobola kubeera on the same ne mwenkanankana n'endowooza yammwe buli omu aba alowooza ki bibye so lumu twali tupunyawo promota ng'ataddemu ssente engeri gyendinze nnyo wa bizinensi ennyo nti tosobola kulaba muntu in fact ekintu ekyo nakiraba nnyo ne katikkiro kati bw'atunda bw'aba alina kyatunda oba atunda ettaka lye bulooka eyaleese omulimu tamuwa 10% ku ssente ezitundiddwa amuwa 10% ku magoba g'akoze ku kyatunze. So let's say an example, bw'aba atunze ennyumba $4,000,000 amugamba nti ennyumba ndagigula $3,000,000 kati ebisatu bino bisooke biveeko kino 10 ekisigaliwo ngenda okuwa ki 10%. Okitegeera? So bulooka abadde asuubira $4,000,000 the 10% of $4,000,000 kati ekintu ky'okubeera business minded ekintu ekyo nkiraba nnyo ne Katikkiro akirina nti bw'aba atunze ennyumba $4,000,000 bano babulooka baleese baaya asooka n'akwata $3,000,000 lesse ze yagigula n'aziza ebbali n'abagamba 10% eri ku $1,000,000 ekiyiseemu ekyamagoba n'abawako $1,010,000 kati bano babulooka ne bayombaga balowooza 10% erina kuba ku $1,000,000
ebina okitegeera kati abadde basuubira miliyoni 4 10% ya miliyoni ebina ne bagivaawo nga balina miliyoni 10 10% ya miliyoni 10 ez'amagoba. Yes, kati ekintu ekyo kyaleeta obuzibu bw'amaanyi nga bwe nkibanyonyodde nti amount teyakitegeeranga ye ng'omuntu padde yakitegeeranga kubanga yalina that business mind idea ndekigere nga bakitegeera nti what you invest in the business erina okusooka okuvaako ne musharinga profit okusigala nga business esigala ekola ki erwaninga kubanga without a capital tewaba mulimu okitegeera. So ekyo amoti teyakitegeeranga ndowooza kati ayinza oba yakitegeera kati ayalabiza oba agenda akiyiga kinali ntegeeza. So ekintu ekyo kyamulema okutegeera. So ne tufuna promota we twatabukira buli omu n'agenda ebibye. Tufuna promota oyo n'atutwala mu bivulu. Promota yatutwala mu bivulu yabala ssente zonna zaali inserted zeyateekamu mu bivulu n'azitulaga nenzibalaga ne mbagaba naye ssente muziraba zataddemu tugabana ki magoba nfuna bulungi tugenda mu bivulu netandika ebivulu. Kivulu ekyasooka mukwano gwa muganda nga moti nga alina kwata ekivulu ekyako abantu bali bamupangisa olusi yekka fe kyalimu kyasooka nekibeerawo nga tulowooza nti tekigenda kuyitirira nekiyitirira ate kati wesanga abaana mu gurupu tetulina mirimu naye nga ye muganda afe afunayo obulimu olimu ne bamutwala yekka nga bamwagala nga ye omuntu which was okay. Kati feneffe tugamba tuluddewo okufuna emirimu kati tufune promota atambuze nga mu byalo yonna tukole kitufune emirimu kati promota nitufunayo promota natako tutambuzanga. Kati muganda wange amoti olwakitegeera najja Make some noise for Navio from Clear House alongside Gora Mother! I am the only man who can kick out Messe before they out of Uganda. You can know the temper with the hot temper, Gora Moses. I am the only man who can kick out all the trees from Sahara Desert. No man, nobody can defeat me because I know what I'm doing. Where is my porridge? Where come you again? 1, 2, 3, Kochi wa Gora Moses. Omulwanyi yetegesa atya? Omulwanyi tubadde musajja kubaale. Yes sir. Musajja wa ngono, akomusajja. Yasaba muzanyo. Yes sir. Kino ya kuzanya. Naye omusajja yetegesa kubanga kali abasajja batugana omusajja wa kabi. Yes sir. Kale sebo katusobole okwogerako n'omwami Gorola. Kaakati Mr. Gorola of Uganda. Gorola, the only man who can kick out the River Nile, half of Uganda. Okakasa omusajja on'omukuba. Omusajja yakubira bakasajja. Ate he don't know, he doesn't know. Singamba teyekisandikidde ddala kubanga ngenda muswaga. Round emu ngenda mukubira. Omukubira mu round emu. Eyokubiri mukube punch emu. Kadugale. Kati I am the only man who can look at a woman and get pregnant. Tubadde musozi mbadde ndya mayinja. Kuonya mayinja? Njinja kujinja nga ndyanga emberenge. Anako? Ngenda muli awo basumbusa. Katulinde lunaku kakati muwulidde eyo Gora Moses ne kochi we. Olunaku katulinde olunazaawa yonna tulegenda kwatandikirawo. 1, 2, 3, 4. Bwemala okuba ngenda kucelebrating Kaba Beach ku Christmas Day mukabadi kabayazi simanyi tambula badi kabalula. I know what I'm doing. Just follow omuntu. Where is my porridge? Where is my porridge, boys?
kakati basewo ne banyabo olunaku lwe luno akaseera mulindwa olunaku lwa leero era wenjogerera abantu batandise okujja bangi nnyo bayingira tuli wagana kwotera njogerera ne muzeeyi waggolola tata waggolola Moses yakatuuka kati muzeeyi buuza ku bantu mwebali kujja nakuwagira mu mwana wange yesema muzeeyi okakasa omutabani anaakuba omuzungu omwana nalema kumuwa linnya lyange naye tolowooza nti bwaseka bwalabika oyo kuva butonge bife n'ensabi wano gabikonde mukubi muzibu mpulira okiwulidde omwana gyokubakuba oyo omungereza bagenda twala manyi bomutebaleese kabeera kagatwala simanyi musajja w'amaanyi nnyo era agenda okukuba oyo bazeeyo bulere buuza nyina wunakunyonyole maama kituufu ndi omutabani bwate bwali Kituufu ssebo. naawe okakasa agenda kuba omuzungu Ajja mukuba. kaakati bassebo ne banyabo mumuwolabye mwenyini muzeeyi muwulidde okwogera ebigambo bo tebaali bakubira abakakasizza nti agenda kuba omuzungu abamuze ewaabwe ngaddugade n'okuddugala atugende mu ringi tulabe ekyekiddako tulabe omusajja gola Moses the only man in Uganda bagenda okuba omuntu bassebo ne banyabo olunaku olwaleero omuzanyo tuguguddewo era ngaomusajja abasajja basoose mu ringi bwe tugudde nawo waliwo omusajja omunayuganda atali mu ngoye n'omusajja omudinka okuva e Sudan yo yali mu t-shirt ya green lwefuwa leero lwefuka fulu nnyo okuva ehangale bamuyita kyomakoka yagenda osala empaka za leero katutandike n'omuzanyo ogusooka Yeah, it's the right time we have got to begin KPS Showcase Cinema Dwebrangan.com. Return care. kakati lwefu omuzanyo aguguddewo bitandise ikondo omusudani omunayuganda omusudani akuba ebikonde bannange omusudani lwefu akuyimiriza balwana bubi bateekamu amaviivi batandise omusudani omunayuganda akuba omusudani bamuli bubi bamukubye agude wansi omusudani kikyagenda mu maaso omusudani omunayuganda atabuse omunayuganda omusudani ekutte You people, my baby got sushi. I got to disobey my baby. You? Yeah. Wait. Ladies and gentlemen, I'm Senor Mukwano. Never got my favorite, because the summer got COVID. You good. So we had it. Yeah, man, what's up, man? Are you sure that man is in this man? You have no idea. You're going to that man, we're going to kick his head. He's not a shit. The man has said that it's probably you less than home. You to become a black man like him. It's a war story. He's joking. He has no idea where he's going fresh night. I'm going to teach him a lesson, and he's going to play with me. omusajja muwuliddeyo yonnagi kakali ku ssaalo katufuneko katwale omukisa oguyita omusajja golola Moses of Uganda Make some noise for Navio from Clear Hearts alongside Florida Mothers! One, two, three, four. And I'm
rock can't reach my oracle. It's far, like a borrowed flow. The author of the load of your chest stacked against you. I won't hurt you, but my raps are mental. Nothing's accidental, every act is visual. Even if I wrote a play, I make sure every act offends you. This is for your soul, your spirit, and your mental. Your video games are bedtime, I have to end you. Tepaliga hot temper. One, tepaliga hot temper. Kyewunyisa nti kickboxing e Uganda kati ataakuta kati abantu bawagira nnyo buli omu ali wano yeetereka ku mbeera yekulu. Olwo atunudde bukambwe alagira ddala nti obwedda kyayogera akikakasa era agenda kuba omuntu. Kakati kusaawa eno akatekekano bantu ab'omukisa guno okuyita coach repo eyavudde ehanga ne bamuyita Chefko aje asale mpaka zino omuzanyo gutandike. Corolla, Moses. Corolla, 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 Corolla. Yeah. I'm not about to fight. Check it. Again, and then again. To see it, I want to make sure that tomorrow. No way. No way. This is the right side. We are going to begin Mutanike. Round eyokuna basero ne bajja mu kirale nga bwe badde kakati refu agenda ku round yakutaano tugenda ku round yakutaano goera mumulaba nga bwakubye omusajja nagi ne nagi mumulaba bwakuba leero kulaba ani asinga musajja okumanya ani asinga okumanya omusajja nagi awulira akyamuse. One, two, three, Mutanike. Round eyokutaano. Obuwagizi.
yali agamba nti balanze tukukunja Banange ndalaba wange bamufulira nnyo. ajja kukuba Omwana wange tebamufulira. teyategeera amwongedde naye Omwana wange bajja mutta. ajja kumutta ajja kumukuba oyo Golola ali wansi ku ttaka. Golola agudde wansi ku ttaka. Hello, are you okay? Ezenda masuwa bakirinyira wa. What? Ezenda masuwa bakirinyira wano ye paaka enkadde. What do you say? What do you mean by what? Ye paaka empya. How much? How many, please? Filmmaker, yeah? She oyo simuzaala osinsiyo Nzalo si mwana wange. Tugenda. Let's cut out the girl. I won't say. No. Come on, get her. Kati yalina ekivulu show yasooka nga tulina okubeera mu bikko kati ate nga alina ekivulu emasaka kye bamutimba yekka. awo wenyini mikwano kati soke tuwumulemu katono tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekisembayo tukyali n'omwami Messe. Mwana gunyuma guba gutandika